Miranga na biwobe byebisaanikidde eddwaliro lya Bwera General Hospital omuyizi eyeetegekedde okubeera ng'akola ebibuuzo ebyakamalirizo mwana wattu yakozeeko ebibuuzo bibiri ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero nga zembu yageze kunta kwaniza nnyo ino yabikoze bulungi wabula ekiro ng'amaze okusoma ebitabo oba preps weyatandikidde okwewulira obubi stories after zikonvatinga nezibeera nga ziwekaddatawo alina okubeera nga agenda muri kamusa subscribing ongende ku notification bell tujja kubeera nga mumisinga updates naddala nga zino still naawe ayagala okubeera ng'olanga naffe oyinza otukubirako kweri namba y'essimu tujja sobola nnyo okulangira business yo company yo product yo kyonna kyewandyagadde okubeera nga olanga bbeeyi ensaamusaamu. Yes, amawulire go gannaku nnyo nnyini ddala okubeera nga omuyizi amanyikiddwa nga Sulaina bambi kati zembu yageze kunta ki ekyasse omwana ono kigambibwa mbu ebibuuzo ebyasoose yabikoledde ddala bulungi epepa bbiri zonna okusinza ku mikwano gye nga bategeeza mbu nga tewaliiwo kimuluma wadde okubeera nga ba-interactinga naye agamba oba omutwe gunnuma wano oba waneeno waliwo ekikyamu nedda ebibuuzo babikoledde ddala bulungi nnyo nera olunaku baasiibye bali busanyufu nga balungi bali excited okubeera nga batandise okubeera nga bakola ebibuuzo byabwe ebyakamalirizo bwagenza okuziba nga bali mu domitry mwana we natandika okufunamu obuzibu mu kussa neera mikwano gye ne gidduka giyite metron kubanga yabeera okumpi ne zidomitry najja okulaba embeera nga bweri metron yagenza otuuka ng'alaba embeera eringa ng'esajjuka ye kwe kkubira omusawo w'essomero abeera naye around omusawo naye yagenza otuuka ate awo ng'embeera yeeyongeredde ddala okubeera ng'esajjuka ne basalawo bamudduse ku ddwaliro eriri okumpi awo mwana wattu bagenza okumutuusa mu ddwaliro nga zembuyaga ezikunta omwana ng'amaze okubeera nga eyasiibye nga mulamu tteke nga tewaliwo kimuluma naye abantu bali kubeera nga beebuuza ki ekyaviiriddeko omwana ono okufa yabadde omulamu teketeke neera baasazewo okubeera nga omulamu gwe bagukolako postmortem basobole okulaba ki ekyaviiriddeko okufa kw'ono mwana muwala kubanga essomero lyagala okumanya n'abazadde bandyagadde okubeera nga bamanya ne poliisi eri mu kukola okunoonyereza okwensusu balabe ki exactly ekyasse omwana ono. Mawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala okubeera ng'ekintu ng'ekyo kyatuusewo naye tusabira abayizi banne kubanga nkimanyi bulungi nnyo nti bafunyeemu entikwe tebayinza kuddamu kubeera nga baseka tebayinza kuddamu kubeera nga basimayiringa mu kaseera kano ak'ebibuuzo kebalimu ak'okugezesa omukama katonda abasaasire basobole okubeera ng'ebibuuzo babiyita. Nzikiriza nkutegeeze ku Sheyi Ssebuggwawo azze okubeera ng'akutaasa ennaku n'embeera embi mw'oli mu kubeera ng'oyita naddala ggwe ali ebweru nga visa egaanye onoonyeza omulimu gugaanye empapula zikutawaanya ssente zikuyita myagaana gyangalo otawanyizibwa ensonga z'omukwano. Sheyi Ssebuggwawo azze okubeera nga akutaasa ennaku eyo ng'akulombera edduwa mukubireko kwe ennamba y'essimu tojja kubeera nga wejjusa.